kati nze mbandi awo febe mulaba abantu twandibadde bantu balungi nnyo naye abatugoberera be babi okusinga ffe ovudde ku kyo kyogera febe mulaba tuli bantu balungi nnyo naye bano baani abatulaba lwaki be babi omuntu yali akolezaako message nga mpandiike naye era nga yaakaama mbonga mpandike nga yakama nga mpandike naye era ng'eri mukama ng'omuwulira akuba kaama naye ng'ateera message gakuweereza message empandike be baagala otukozesa ensobi oba ontegeera ng'ani akuwa obubaka bwakaama kaakati omukutu omu soose bwo bugamba ki sooseemu ng'empeereza message wabirabira woowulira omuntu ng'ayogera kaama ng'awandiise kawandiike nange nenziramu ebiriwa ebya Josephine Beck biri luddawa konsenti ebiki ebiri ekayirikiti biki byo konze ebiki koye balina okukyala naye tebaagala babeerewo bamawulire kale nti buli muntu yafuuka munnamawulire nemugamba akati olina essimu ennungi ompeerezeeyo akantu nangamba nange baŋŋamba ebigambo endi wala awo wenaviiridde ku nsi awo wenateeredde ensi neŋŋamba neeno Uganda etwemalizaamu bwereere naye tali kushuwa naye alugamba alugabye kakati no munnaye nensigala awo kuwulani mba ndi awo owaayi obifunye nga ye yabikuwa oba talina kyampa akanyakumpokera mugambo koze sina kyenaafunye ati n'abamawulire babagobye tebabeera ku mukolo kukyala bukyazi konze sina kinawe kankuweereza linki otyo kati ampeereza linki ya munnamawulire linki ya munnamawulire weeyo buddu kakati obedda yagenze ku mukolo bamuyise nga waawaka kati obedda kyakwata bwati kyateekayo kyakwata bwati kyateeka ku TikTok kakati Josephine Beck aba ali mu kisenge agenda owunyiriza nga waliwo ekikyamu n'abuuza Metroni wenga I'm smelling something different naye kati ate awo biba bimbuzabuzizaamu oyagala kungata omukolo gwawedde wewuliriza nze nnyumya emboozi gwokola gwakuwuliriza njagala nti nembitegeera kati omugole afuluma agenda otuna mu position ya video z'abadde alaba nga zina gwe zikoze eki gwe ziteebeddemu amugamba ajjayo video mukolo gwange era wetwogerera kati okufuna ku video ya Josephine Beck ne Professor Sekajja atali oli omukombi ate nga mukambwe kiyinza obbeera ekizibu naye abaana ale tebanafuna ku kopi yezo ezagenzeeyo tugezeza kati bino byo bya engagement saagala mukole ensobi bino byali bya engagement tuli kwogera ku kyala nako olweggulo Josephine Beck yakutte Professor Sekajja namutwala mu bazadde omukubi w'ebifaananyi kongwa era wafunyeyo akantu kati awo beddanga bbirira ebyadde bigenda mu maaso mbu Josephine Beck kukyala bangobyeyo bambi naye kale okategedde bulungi so twagala kugamba nti kongra eri Josephine Beck n'omwami Sekajja abasajja abakazi baagala basajja bali serious we bali nnyo baagala bakazi basajja basalawo tebaagala basajja babeera awo omwaka mulamba ng'osalawo kintu kimu Amiri my guy ndowooza otegedde engeri gye bakwatamu omukazi speed mu engaginge mugenda mukyale ate emikolo gyeyongereyo atisokombe munnamawulire ng'atusiigira ekifaananyi eky'omukolo gwa Professor Mukombi ate nga mukambo entuusi ebyabaddeyo Josephine Beck angobye ku kukyala kwe ng'aleeta omusajja ewaabwe kayirikiti mbadde natudde mu katebe ng'asirise bweti we kapa
kumbe Chosen ndowooza Lubyanza media obwedda nkwata nedda sikulowooza n'obwedda nkwata bwentekayo kumbe abaana babusheyalinga Chosen Beka aleese omusajja kati olugiza agambye ngenza okulaba afuluma mu nju omutima nekola twa ngenza okulaba atunula n'ennyindo ye bw'ati ngenza okulaba agamba gwe so njagala kulaba ku TikTok mama nasanga ngambadde ntaddeyo nangamba bisangulayo byonna bannaye ababulabyeko mwabulayo tannabulaba ninako entadde yaako kati nakakutte nakatuuka kaako nkataddeyo Lubyanza media Chosen Beka kayirikitiwa ne waffe kuwerokamu omusajja amuleese profesa amuleese bakyadde Wanjula eri mama ne tata ndowooza ensonga mugitegeddeeyo kaakati emyezi ng'esatu emabega waliwo budget eyalinkinga nga budget eno eraga nti nno Chosen Beka baali batandise okukola meeting ez'okwanjula era budget yeno tusomeremu kwawo embalirira y'okwanjula kwa Mrs. Kukkiriza Rebecca Mrs. naye bataddeko Mrs. nenga kyalina kuba Miss okulibaawo nga 18 mu mwezi ogwa November 2025 Masaka mu tawuni kayirikiti ku items kuliko ebisooka nga bya mugole waliwo okwambala kwa milioni 7 yakukabalinga kuliko kiriyadi tudde ku salooni kuliko 2M ezo tezinnaba balinze gwe makeup 2M kiriyadi gazimaliriza ne tugenda ku decoration tulinawo katumwa diko bamutaddeko sente mmeka diko bamutaddeko milioni 7 zezo gwejezo yoyo diko kati aliko yaliko yoyo kati ne tugenda ku katumwa yewa milioni indako milioni 2 mama agenda kukola kikatumwa wa Chosen Beka ino okwogera kyajjidde kukola ku sire tujja baba bikukujju bikujju katumwa onamuwa mmeka ye music bamutadde ku milioni 7 mama bagala kuleeta kikivurwa waliwo ekiyitirira oba kwe kulina abayimbi omwogezi wa milioni 5 ogoba gumpe security aliko milioni 3 yangwa ko yangwa videography milioni 10 fireworks kuliko milioni 2 ezo bazicoveringa ushers milioni 5 then bouncers ushers nabo babakiri fireworks bimaze okay ushers milioni 5 bouncers milioni 3 babakiri yaringa generator milioni 5 kiriyadi electricity milioni 1 kiriyadi cleaners milioni 2 kiriyadi asikali teban kuliko akasiki sorry sukali kuliko milioni 2 tezinnaba emigati milioni 1 ziri kiriyadi emmere nenva ebyokunywa kuliko milioni 7 tugenda okulya bannaye amazzi mineral water nga milioni 5 juice milioni 10 soda milioni 3 chai milioni 6 business ya chai yatufuse y'amaanyi ku mikoro ebibala fruits milioni 5 cake ya milioni 8 akabbo k'omuwala ka milioni 2 ebirabo byabako bya milioni 10 artificial toilets milioni 8 wakite bazanga twakite bajjanga amaze okwetaawuluza bannaye kakati kwata milioni 8 kubina ebyokunywa byonna ebinaabeerawo abannaye jangu n'akaveera tukulaga bulazi nsiko butonde bwansi n'ebigote biraze babitadde ku milioni 10 mama nga binaaba bya bbeeyi ebinaagwa byonna so abantu boolina okutuukirira tulinako Mrs. Kukkiriza Rebecca ne Ssekajja Ronnie bebekwatira sente zaabwe tebalina muntu mulala gwe baagala kukwata sente so ensonga ndowooza mugitegedde awo gwe mukolo gwa Chosen Beka kakati gwe tuli kukwasaganya ssaawa zino nga 18 omwezi gonna era ndozo tuvudde mu amiri yakagula moto mumuvuga speed yakagula moto kati azzeeko kunoonya omukazi era mwanjula atakole asooka afuge kasooke yeyagalye mu bulamu naye ensonga bwetu bwekola ki so Chosen Beka tukwagaliza birungi byerere tusaba Katonda abawe atekemu omukisa mu bufumbo bwammwe yes abubeere mu wakati kati Chosen Beka tumwagaliza bazaala abalongo yeye yagamba dda nti nabaana ye yakisa family planning temukolako se ekyokuzaala temweraliikirira si kizibu kyo nakati alayika tannayagala bwagazi Sekajja yalonda kyapa mmanya ge
funo gola banga bamukwata si bulungi kola busu kigenda obeera awo naye bayiteko olaba omuntu entamu gye wali ofumbye emuteefu kakitamutamu amiri muyita afumba omuceere temuyisako bizinesi opoketaringa busobola bwagusiriiza tajja amiri musajja muntu mulamu bizinesi bagitune kubanga alina oweerera abaana kati bamusapootinge afune fees bwebonna obulamu omuntu eyali mukyala we essaawa yonna bamwanjula emmotoka z'abagole ne zikuyitako emmotoka zina tezimaze amiri alinayo empya kale kaakati saha alina byagamba yagamba musuuza saha alina kyagamba